naye basudde olunaku lwe yafa ne batubikira ensi yonna lwetegeera basudde yani. Era mu bayimbi ba wano omuyimbi alifa n'aba ng'afudde n'aba ng'alina amaanyi gagabasudde aliba w'amaanyi. Tuyinza okakasa Allah basudde yafa ebifaananyi bye mu Uganda byonna abantu ne babigula ne babimalamu. Teepu z'abasudde ne zigulwa ku olwo mu Uganda buli yalina recording nga takyazirina. Basudde ono lwaki tebamusabira? Mpulira abayimbi mu abateekawo embeera bapromota biki ne mukyankalanya ne bamuziika n'eri twali tukyagala kumusabira. Waliwo olugero olugamba nti kyosiga kyokungula. Kati bino byonna bye byakulabirako erimu abavubuka nti kyosiga kyokungula oba kyoyagala Katonda akukolere era akikukolera. Kati bw'oba nga eddiini yo oli musiraamu nga bwenkulidde tole salaamu fuba nnyo okulabika nti eddiini yo gisaamu ki ogiraga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mbalamusiza mwenna abatulaba abakatwegattako yenze Sakozi Farouk. Mwebale nnyo mwebalire ddala okutugoberera wonna wotulabira. Shene report by Sozo popare kunsalan baga boyina byonna ebyawaka eby'omunju ebya gym ebya restaurant ng'obikoye nga biri mu mbeera nnungi oyagala leeta birala bibawe bo babeerenga bakuwamu ssente weeyongereyo. Then muganda waffe Sula Motors yagamba nti genda wali Makindye ku opposite Africa awo nga kalenda emmotoka weeziri. Genda wofune emmotoka kibanja mpola mubeerenga mukwatagana naye ofunirayo akamotoka obulamu bunyuma oyina emmotoka omwana we yayimba. Kakati wano wendi ndi ne Muzeeyi Senkindu Sulaiman si wa mu Kampala muno naye omukulu ono be bano abategeka abaleeta babasudde mu ndongo. Okitegeera taata? Salamu aleikum. Waalaikum salaamu warahmatullahi. Nkulamusiza taata. Eso ugamba otya Muzeeyi Sulaiman? Sirina mutawaana. Oli otya? Obeera wa? Ndi Mateete Sembabule district. Okay. Nze promoter akwasaganya ensonga za Sembabule district ne Masaka okutwalirawo tugendera ddala paka n'eri yonna naye nga okusingira ddala wenvunaanyizibwako Sembabule district Komansimbi ne Kalungu eri kitegeeza mba basudde Bubondo wayo n'otwalayo. Kakati Muzeeyi Sulaiman Muzeeyi Senkindu endongo eno gitegekedde emyaka emeka nga tetunagenda mu maaso? Emyaka ndi mwana ng'otegeka bivulu nga tutegeka bayimbi. Omanye ebivulu kintu kyanjawulo. Ebivulu ali okuba ebisaawe naye nga ne bw'oba otegese ku kikaali ekyo kiba kivulu kyo. Kiba kivulu. Ate okutegeka tekitegeeza nti ogenda kuba kutegeka mu kisaawe kyokka olyoka obeera omutegesi. Nedda ssebo osobola okutegeka omuyimbi n'omutegekera ennaku 30 ng'omututte Masaka n'otegeka so 30 nga buli lunaku mugenda mu kitundu ekirala n'omutwale Masaka. Yes. N'akuba kaalo ku kaalo. Be baffe yemmwe musiba ebiveera eyo ebyo byonna bipande ebiveera byonna twabikolanga ddala. So wakategeka endongo eno emyaka ameka? 4. Ng'oli mulimu guno? Ndi mulimu guno. Kitegeeza gwe mulimu gw'osinga otegeera. Kakati muganda wange muyimbi ki gwe wasooka naye okutegeka? Okusookera ddala nasooka kutegeka Kafeero Paulo Kafeero. Tulina omugenzi Kyobe. Kyobe muwulira ne Kalanzi ye gyali mulamu era ali bayitayo Buwenda. Wali musajja wattu naye akuze naye yakulira mu mbeera nga bw'ogimanyi yaffe y'ekyalo. Bw'ati naaba nga tali bulungi mu mbeera naye nga gyali Kalanzi. Promota benyinza okubuulya kati abaliwo mu biseera bino abazze betubeera nabo nyinza kugamba Tamuna. Twogera kati ku bajjajja ba promota si bano abeejubisa. Okay. Tamuna oyo waali akyaliwo aleera ali kusaidiza mukono eno. Ne wabeerawo muganda wange Bwoji yani ate? Bwoji Wosingo. Era naye agenda kujjako wano oyinza okufuna okakisa n'omulabako. Buli mulimu gulina bajjajja baagwo. Bajjajja baagwo. Kati tuline bajjajja ba promota, si kyo?
Kafeero wagulanga Kafeero omusanga wa okutandika okukwatagana ne Kafeero era nga ndi n'ekyobo nasanga y'ekyobe bakolagana n'omugenzi sala birungi nga waali najja n'obusente bwange ne musanga ku Terrace View Theatre yali bwayise simanyi wabagikyuse ne bagifuula bwayise Terrace Theatre ne bagitanga Terrace View Theatre. Okay. Tukwatagana ne tulamulagana obusente bwe nalina ne mbusasula ne tutandika ne tugenda e Masaka ne tukola show zaffe zalinga 24 bwe zityo. 24 Kafeero wamutwala n'omukubisa show za 24 bwe twakolanga kati nga mumanyi nti ate omulimu tugeze okulima kati okwaleero omuntu kyagenda n'otema amavunike n'ogakuba n'osimba noga nti ojja kukungula oteekeddwa okukuba osooka ddagala kufuuyira ye modernization y'okulima kati we kati n'ebidongo bibiri kati teffe biri ebyaffe twakubanga nongo yaffe enkalu. Okay. Kafeero n'omuleeta kitegeeza wamutegeka ye oyo namutegeka naye gyali akimanyi basudde ono Erimani basudde twalina n'oluganda ku ye taata we yali muganda waffe Semakula ng'alina muganda we ekalububbu eno omuyita Muzeeyi Luseesa yavanga Bobondo najja ewa taata we kakati ate nga ffe tulimu era mu famire ey'Abagave ewa mugenzi Hajji Abdul Katende kati naye era nga amwitwalanga taata we nga naffe tuli bataata be abato naye ng'ate akuba endongo eno kitinkalo yavaddanga mukubi n'akasaasi nga muyimbi mulungi n'akasaasi kali akanyenyanga obuyinja yakubanga jita ng'atudde mu nsonda n'okwata akasaasi kali n'omunyenyezaako ako yayimba ennyimba nyingi ezona mukyala Mugerwa tuffe twali twaziraba dda twaziwulira dda twazirina ne ku teepu nga tuzirikodinga waliwo ne zaataleeta kubanga waliwo ensi ekyuse waliwo eyo kyamanda katonago kise mu ssanja ezimu ennyimba ezo tezajja okujjako endongo zaazo zezakola ki zeyaleeteramu ennyimba endala ng'olwatandisiza amasannyalaze. Kakati nalina mukwano gwange bamitanga Sam nga ye publicity wa Entebbe Guitar Singers. Sam byogerako bannange najja ng'ategeka e Masaka alese Entebbe Guitar Singers kyekyali ekibiina ekyamaanyi olukiseera najja bwe yajja ne mubuulira muga naye nga tulina omuyimbi waffe basudde naga nti basudde oyo mumanyi naye alinamu nga ebintu by'okwagala okugireegerera amumanyi nti naye alabika anywa ennyo omwenge nemugamba nedda basudde ono gwolaba nti musajja muyimbi nyera mukozi mulungi kuba yakeeranga n'agenda wataata we n'akola emirimu n'avaayo nadda mu kabuga kabayita Kalububbu Trading Center olwo nze nali ntunga kyalani nga bwenkola nabiri byenkugambe n'akuba endongo ye kawungeezi n'afuna ssente ze yayimbiranga siringi zaali 5 sente ze zaali ekisente kye ky'ensonda 7 basudde ng'ayimbira 5 oluyimba olwo lumu ekisunuuso kikyali kya siringi endoza 5 nga kirimu ssente nga mmeka ezakakati tugeze nti kati kyalinga 15,000 ezakakati oluyimba olwo lumu nga bw'ayimba ekigambo tadda mu kigambo basudde era tiyakubirako mwenge ng'abantu bwe babyogera nti basudde yakubiranga mwenge yakubiranga mmere nedda na cupa yakubiranga siringi ezo mmeka 5 ezekyensonda 7 ekyo nga zomuwa n'aziteeka wano n'akukubira oluyimba. Mwaka ki gwe tulikaawo kati? Tuli mu 80 nga olutalo terunatuuka ndowooza 84 wansi nsaawo kati basudde ne tubeera naye mu mbeera eyo naye nga bambadde nkuzaako emabega nti Saamu bwe yajja okutegeka be bajja wa Entebbe Guitar Singers bwe bajja basooka kukola mateete ne bajjayo Ssekidde Ssaalongo era baavaayo naye ng'olwo naye bamuleese bwe batuuka e Kalububbu kwe kusangawo basudde nga ne Saamu namugamba dda era baafuna obudde obumugezesa biseera ebyo ekintu genereeta kyali kizibu nnyo balina genereeta 2 ebyokusika omugwa ne bigaana n'okukola abantu baali bayitirivu e Kalububbu ne batayimba ne bafuna obudde bunene ne bagezesa Hamani basudde akube n'abakubira ennyimba ku ndongo eri ekiro ssaawa nga 5-6 era nzijukira ekibuuzo omukulu Matiya Kakumirizi kye yamubuuza namubuuza ne mukulu kutegeera bulungi
Yemga nintigira bulungi. Ku nnyimba zino olobanga okyali mu kyalo. Matiya akakumiriza abuuza basudde. Abuuza basudde. Namuga ndi munange embeera simanyi naawe nagenda Kampala eyo. Ne banza. Namuga nti kale tofaayo. Enkeera kyenzijukira obulungi enkeera baali bajja kukola Masaka Patiro Samuki Entebbe Kitasinga ng'ate ekiro balina kukola mu Brunas mu Nnyendo. Kulo lwensooka n'okulaba ku Miseera Segamwenge yajjira mu Benzi nga bamuvuga ali mabegera. Bagamba mbu yali mukambwe oyo Sebatta yaŋŋamba. Basi kulo nze lwensooka okumulabako. Miseera Segamwenge yajja n'ayimba tukuba twamwerekerako basudde. Awo ku Patiro Samuki teyayimba emisana nabeerako emabegako back stage naye nga bamugezesaamu. Kakati ekyavaamu ekiro mu Brunas yayimba ennyimba ezi. Ani? Basudde. Olwo bamuwaddemu. Ennyimba bano Basegamwenge bamuwamu. Segamwenge tayimba kiro. Tayimba kiro? Yali tayimba kiro Segamwenge? Yali tayimba kiro. Bannange. Segamwenge nga tayimba ku bikaali. Nze lwensooka okumulaba naye netunula omusajja ng'alina endongo emasamasa era yava nayo mu mmotoka ye. Mmotoka yali Benzi. Segamwenge yali tayimba kiro? Tayimba kiro era nga tayimba ku bikaali. Eswaga yalinanga ly'amaanyi. Yali Segamwenge yali musajja naye gamba yateeka amagezi mu mulimu gwe gufunamu kuba bakugamba yasooka okuleeta wano ekyuma ekisala amayinja. Kati yali akimye ekyo ku ekyo. Yali azze kuyimba. Awo eri Masaka mu Patiro Samuki era olwamala okuyimba driver n'amugana. Olwamala okuyimba emisana driver n'amuzaayo. Okitegedde se? Kakati oyo basudde yayimbako mu Brunas yayimba ennyimba 3. Mukyala Mugerwa, Ensi Ekyuse n'ebyokweyerusa. Naye sente ziyafuna awo muganda wange Katazimutte. Nga bw'omanyi ebyemirimu bibiri byajjamu ennuggu awo ndowooza mu bayimbi abakulu abo. Ne balaba nti ati bayinza ne wabeerawo amangu ku batteke abamu baafa sijja boogera mannya gaabwe kuba ali mu gurupu omwo baali baliida. Matiya Kakumirizi yamuweereza kakiiti n'amulagirira Entebbe ekajjansi ku lw'Entebbe. Namugamba jangu ekajjansi ange ekajjansi. Jjukira ebiseera ebyo tebyali bya masimu. Byali byawo kugira. Byali bya ku saati. N'okutambula ne bwokulina akulagirira naga nti jangu kifo bw'ekitero kimu. Era wayitawo ndoze ennaku nga nnya basudde n'alinnya emmotoka n'agenda gye bamulagirira kajjansi n'akwatagana ne Matiya Kakumirizi. Matiya Kakumirizi n'akola akabiina bakayitanga kuteesa gitarist. Akabiina ako kaalimu omuvubuka gwe nalijjukira obulungi ng'oggyeko basudde bamuyitanga Sosimek Kabuye. Mwalimu Sauda Lubalala, mwalimu Kabiriiti, mwalimu Girasi Etangaala n'abalala be bati mbeera biddemu. Yagenda okudda ewaffe nga yabadde ayambala gundi ng'asabula kawunda shoot ey'amasanyalaze ng'akaga yali mutambuze mulungi nga bw'aba atambula oyinza okugeza nga bw'olaba entambula ya Bobi Wine y'okukaaga eyo kati naye ati beeriwo ng'amaze okufuuka omuki ng'afuuse omuyimbi kyawo n'atandika endongo ne mutandika omutegeka ntandika omutegeka ebya serious yes akati olwo yavaamu era nga bwenkugambye nti wabeerawo tugambe nti omulimu nga gwe togutaddeemu bwongo buli bwa waggulu gwongerako kati ate abalina obwongo obwaggulu ne bajja ne bamukwata ne bamukola ki nga bambalire bwe bayingirirawo baani ne batandika olwo bamugye mu gurupu ate bwe yava mu kuteesa gitarist naye kakuteesa gitarist ako tebakwogerako nnyo naye nga bw'olabanga ku muyimbi gwe bayita Matiya Kakumirizi omubuuza nga sitole eyo ajejjiko n'essimu ye mbadde nga njirina naye bamba essimu yange baagiwa nemba nga simufuna bulungi Matiya ndako banjirina yes naye yange agirina naye nga bw'omubuuza sitole y'Amani Basudde agikubulya bulungi yamukolera akabiina ako ate era Basudde byakavaamu era ne kagwirawo sport kati olwo ng'azze mubiri ndowooza lwakataganyiri bakatende n'omugenzi kati olwo sitole ya Basudde bwiti bwenjikola ki bwenjimanyiiko Basudde ono omutegeka Fred Sebatta mpulira ye yasookawo kituufu bano bonna yabasooka bano bonna Bantebe egitasinga ziyalimu Fred legend bwatyo munene Fred munene byaddala munene ne generation ene muyisaamu amaaso okumuyisaamu amaaso yinza kumanya embeera z'abantu nzibu omanyi omuntu wokaddi wano okufuna enkanyanya okimanyi nti ate kati omuvubuka ng'oli ako yita omulogo ate nakyo kisoboka oyinza okwogera obwogezi oluusi n'amalusu ne gakola
ali mukagwe tolikala ebintu bwe bityo naye nga basajja bayimbi banene kati sinza kwogera nnyo Sule ya Sibatta muganda wange oyo ebibye n'abayimba banne yabikola ki yabimanyi tugende ku maanyi g'abasudde amaanyi g'abasudde gano tugategeera ddi oba mmwe bapromota abamutegeka mutegeera ddi nti omusajja ono nti abadde w'amaanyi mugategeera ku stage ng'ayimba mugategeera ng'afudde because radio nakiraba wano ku radio oba omumanyi Moze radio mumanyi bulungi twategeera abantu okutegeera nti omusajja kabadde kayimbi ng'ali mu ttaka basudde ono mutegeera ddi nti omusajja ono w'amaanyi kyoyogera nze olunaku Basudde lwe yafa lwe nategeera amaanyi g'Abasudde wadde nali mumanyi wadde nali mumanyi era nti kati omutwalanga ku kikaali nekikusala ng'abantu bobimanyi oluusi bw'ofunye n'ofunayo akatonotono kweganga abantu tebakitwala nnyo nga ki naye Basudde olunaku lwe yafa ne batubikira ensi yonna lwetegeera Basudde yani era mu bayimbi ba wano omuyimbi alifa n'aba ng'afudde n'aba ng'alina amaanyi g'Abasudde aliba w'amaanyi tuyinza okakasa Basudde yafa ebifaananyi bye mu Uganda byonna abantu ne babigula ne babimalamu teepu z'Abasudde ne zigulwa ku olwo mu Uganda buli yalina recording nga takyazirina Basudde wano mu Kampala paaka zaawo wetutulidde wano eddakiika ndozo ziringa 5 nga ziyinza okuba nga zitise kamunye nga 2 oba 3 zonna bubondo kubanga ekyalo ekyo bubondo kyonna kyetooloolwa buli muntu yalina olujja yalina olusuku buli yalina ekibangirizi mwasimbamu mmotoka kati awo oyinza okumanyira amaanyi g'Abasudde simanyi oba lwakuba nfaaye nga yalimbi simanyi oba lwakubanga yali naye nga Basudde kati awo nga tannafa abantu bano bamulaga omukwano oba bamukola basiima ogenzi bakola basiima ogenzi bakola basiima ogenzi be bantu baffe wano tebagumulaga bulungi naye mukufa lwafa ensi anti nakati ennyimba ze ne kakati era bagendayo ne bamulamba era olaba n'abagenda okutegekayo ebyo abagenda okulambula ku kabuli biki dubategeera so luli kye kitaaliwo so singa bakikola luli osanga yali badde n'emikwano miyitirivu nnyo kati muganda wange muzeyi Senkindu njategeera Basudde ono lwaki tebamusabira mpulira abayimbi mu abateekawo embeera bapromota biki ne mukyankalanya ne bamuziika n'eri nemukumusabira twali tukyagala nnyo naye waliwo olugero olugamba basiramu be bamusabira waliwo olugero olugamba nti kyosiga kyokungula kati bine byonna bye byakulabirako erimu abavubuka nti kyosiga kyokungula oba kyoyagala Katonda akukolere era akikukolera kati bw'oba nga eddiini yo oli musiraamu nga bwenkulidde otole salaamu fuba nnyo okulabika nti eddiini yo gisaamu ki ogiraga amaanyi imaamu asookera ddala yono gw'oli naye osaalira owookubiri yoyo alibeerawa kati ekikulu nti yayinza okuba nga teyateekamu nnyo maanyi mu ddiini ye gye yali asoma kati ate nga naawe amateeka g'eddiini ogamanyi tebasobola kukkiriza kusabirira muntu ng'abadde towandobolo oba oli wa ddiini eri towandobolo simanyi nti ate owasizza bakazi batali addiini ebyo bintu ng'ebyo osusiza ku mukyalo omu bo baagala omukyalo omu ate nga wampeta kati bwanga togirina era bw'onoofaala okuba oli w'amaanyi bakusomerere kujja kati nkiraba mu baganda baffe abalokole be bagiteekawo embeera nti bo basabira buli muntu gwe bakoze ki buli muntu azze naye nga wali kyali kizibu nnyo so biyinza okuba byebimu byebyamu kiyinza okuba nga kyekimu naye si bayimbi oba bapromota era muzeeyi Sebato yagezaako nnyo okwegayirya abasumba nakina naye baagaana abasumba baagaana bo nga bawa nsonga ki abasumba teyali mutegeke nga bwomanyi ebyeddiini teyali mutegeke bulungi
Okay. Njagala tuveeyo eyo. Kyenjagala okubuuza nga tumaliriza emboozi ya Paulo biki. Abasatu bano nayogerako ne Mzee Sebatta nangamba ba generation eyo yali yaabwe. Kafeero, Basudde ne Sebatta nga be bafuga akatundu ako. Amani Basudde nangamba Amani Basudde yaliwo naye nga amaanyi tegakola ki? Tegalinnya tegatuuka ku basajja bano kituufu. Ate wenkubuuliza ti abasatu bano ani yali ani mu kkuba endongo kuba gwe wali otegeka ng'olaba ekigenda mu maaso kubanze wano mu generation eno wangamba Bobi Wine Chameleone Bebe Cool ani asinga okkuba endongo gandi promota nsobola omugamba ne nkugamba nti eye Kampala wano toyinza tegeka cricket over ng'omuyimbi oyo n'otamuleeta n'obafuna kati abasatu abo nga bwe baali amazima matuufu Sebatta yali w'amaanyi Sebatta yali w'amaanyi muki mu kuyimba n'eddoboozi ate Kafeero ng'alina ennyimba ze era nga bw'oziwulira nakati Basudde ng'alina ennyimba ze naye nga mu bino omanyi okuyimba kati bakubalira ne mu ssente nti ani asinga ku ssente ani asinza okufuna kati awo Sebatta yabakobiza yakalina naye ng'ate omukimbi gwe baali bayita Basudde naye nga Sebatta naye atya Basudde mu kuyimba kuba nekwolwo lwennyini nkugaide twamuleeta yatya nakati era bw'oba otudde ne Sebatta n'okimubuuza akugana natya nnyo omusajja Basudde ng'amutyako ki ennyimba ze naye ng'ate Sebatta ye kasangwawo Basudde yali muyiiya nnyo era ng'ayimba ekigambo n'atakiddamu ate n'ayimba ekijja kubeerawo emyaka ng'era bw'obiwulira kati kuba kati ng'akuteredde ate Kafeero yali asinga because buli omu kati ninga ngamba ti buli omu alina kye yali asingako munne Kafeero ate mu muziki guno ogw'okudigida anne yali muzibu ngene yabadigize eyo agikuba abaana b'ekikanzigidde mu ssanyu nga Kafeero nga Basudde akubeeriwa yakuwuliriza kutuula n'otegeera kwega n'otuula n'owuliriza ate Basudde oyo golaba era tiyali tiyeepanga mu kuyimba kwe kuba yavangayo buvi mu lutimbe ne microphone nadda ku stage n'ayimba wayimbidde nga teyenyenyezza n'amala naddayo oyo Basudde naye ng'ekigambo kyayimbye buli muntu asigadde akutte ku okakasa ng'ayimirira mu kifo kimu bw'ati n'akwata microphone n'ayimba naddayo ng'ayimba ennyimba 2 oba 3 anti ennyimba ze za ddakiika 5, 10, 15 baali bakambwe baali basajja era okirabirako nakati ennyimba zaabwe oli ne bwateekamu buteesi teepu obanga obadde oli alutadde ku flash n'oluteekamu era owulire oluyimba olw'omuntu eyali ayimba amakulu. Mzee Suleiman, endongo eno yalimu ku ssente bwe mwategekiranga Sebatta oba teyalimu ssente ebituufu nga mwali mutegeka jasi kunyumirwa? Kituufu kwali kunyumirwa, temwali mu ssente kiri awo n'obwongo bwennyini bwe twakozesanga. Kati olaba kyombozezza ekyaba promota noga ndi be promota betulaba mwenga tetubalaba nkuga nti bateekamu obunga abaana bakakati kubanga oyo Abitex muganda waffe bategesi babivulu ba Emma ba Roba Baketi era naye ayinza okuwula nti Senkindu oyo tumumanyi batumanyi nnyo naye nkuga ndibo bateekamu obungo buki kati oyinza okubuuza wano mu Uganda abategesi b'ebivulu ani asobola okudesigninga ekivulu n'akifuna mu ssente nekifuna ssente oyo abeera Abitex asinga keti anti kati okusinga koloonya kusinaba kumanya nti mu kutegeka ali organized n'ategeka ekintu omuntu n'agamba omusajja yategese endongo kakati labira ku bivulu bino bibeera Mengo mu lubiri kuuka ani abitegeka? Abitex yabibeera atuula wano nga bwe tutudde n'akwata olupapula n'akubali n'aga nti njagala kino kikolewo kitu njagala kino kikolewo kitu ng'era kijja kukolwa n'aga nti amawulire gano gajja kulanga bwe gati
ezo tutali naffe bagamba mbu Abitex buloka ajja n'abala n'agamba muzeeyi Sulaiman omanye ekiriwo semba bulaawo ndabawo wawa Masaka Kalungu wonna tukole bwe tuti ye tateekamu najja n'akubalira n'agamba tutegekewo naye leetayo ssente bweziti nakola ki naye nga tataddemu nti buloka katate gwe gwogamba ate promoter ate ne bagamba mbu Ketti yakwata n'akola ki n'ateeka mu Afirikana n'agikuba katula nti bonna bapromota awo naye kati era onoonya akaani asinga kyenjagala okkirize nti tolowoozanga gwe omusajja ali kati nga njogerera mu bibanja waffe tolowoozanga nti oba eddundiro ly'ente nti gwe omugagga alina omusajja ono azirunda omuyisaamu amaaso asobola ozikuttira tomuyisaamu maaso asobola ozikuttira zonna nazikola kati bwabeera buloka ekyo kya ssente zaabwe sisobola kukimanya awajja ajja ssente zategesa naye nkugamba obwongo oba okutegeka ekivulu ne kivaamu ssente Abitex. So mu generation eno nga tumaliriza mu generation eyaba promote neeriwo mujjeko neyammwe yabakyome baani ani Abitex anti kati kusaawa eno Abitex kati group y'aba promote erimu ebiwayi bibiri waliwo NPA National Promoters Association ne Uganda Music Promoters Network oli mu ekikati ndi mu Amponet Uganda Music Promoters Amponet si ene y'abatone yes kati nzije bakola bikyabo era anti bategesi babivula fenne tuli bategesi kati bibine bibiri abasaidi eno abakunganira ono kalenda nabali aba NPA nabali balina gye bakunganira kati byasalawo okukunganya abapromota bonna mu Uganda muli wamu tuli wamu era ndowooza olutalo luno singa n'abaluwedde ne tugenda bulungi tuyinza okuvaamu ekintu ekyomugaso mu maaso ani promota yani promota ye mutegesi w'ekivulu nkugambye nti n'omuntu atimba ekipande naye aba tugambe nti omuntu ali ku ndongo aba promota butereevu nange wamawulire ndi promota kuba nange entertainment ogigiramu anti government eyagala sasula ekutte bilioni 5 eziwadde bapromota kyabatuufu bapromota batuufu benkugambye tekuvira ddala ku mwana kati nga covid ono byeyatusiba omwana atimba ebipande akyalina kukyakola omwana eyali asitula emizindaalo ng'agiteeka ku mmotoka alina kyakola kati asala siddi golaba alina kyakola si endongo gye nkugamba nti buli muntu eyali alya ku ndongo yoyo promota promota kigambo kigazi goyinza okirabira wano nze mbadde ngamba gavumenti esasula bano abaali bategese ebivvulu ne bafiirwa si abondya ku ndongo simanyi nsika waya simanyi njoza mizindaalo nsala siddi ku majestic si bwe kiriso yali erina sasula baani gavumenti abapromota bonna abeegattira mu mulimu ogwo ogw'ebidongo abatali bayimbi kuba n'abayimbi yabawezaako anti waliwo omuyimbi nga promota naye ffe tumwawula muyimbi ffe tumwawula ate yeetegeka ffe tumwawula oba kitegedde kyenkulaga ffe tumukola ki era tulinayo kati nga nabbi omukazi si muyimbi naye ng'ajjukira nti mu kubeera omuyimbi ate ku ssaawa eno naye mutegesi yeetegekera era yali anti kati tumutadde mupromota kati ate olumbayimbi batojja kgendayo nabo bakugoba kakati tumalirize n'ebya ssente zino ssente mwazifunye nawulidde batadde bilioni 5 gavumenti yazibawadde batuwa bilioni 6 mu milioni 8 bantu mmwe tuyagala gamba nti lino eggwanga twali bateera mfe baani mwe bapromota nedda ssibo kubanga abantu abafiiriddwa mu ggwanga bapromota babawadde bilioni bapromota bilioni babawadde zakize njagala otegeera era mwazifunye temunazifuna twafunako ko bilioni 1 milioni 2 ezasooka okulabikawo kakati ne babanga tukyabanja bilioni 5 mu milioni 6 ze baatuwadde kati bazitadde era yes tetunaba kufuna era tulinze mu message ono ku ssimu kati tonnafuna sente sinnafuna sijja buuza muwendo gw'obanja naye ekyakulese mu kibuga oyagala sente zo wali otegese butereevu anti
anti kakati kyenjagala ojjukire okuva mu mwezi ogwokusatu gye twatandikira okutegeka okutuukira ddala kati sigwe mwaka mulamba n'okusoba ebyali bitegekeddwa twali tutegese bya gundi bya nnaku pasika Easter Monday ebyo abali bategesa ate nga tulina n'ebivuli byaffe byetuguze ku bayimbi ebigendo byasaafa toyinza kuddamu nazifuna katusabe mufune ssente katubasabire naye kansubireza tebaziyisa okuba wano wali abaana abagezi wano Makinde ejjudde si Makinde yokka ekya ssente kyo omugezi yaba asigala mugezi ate era akuwa obukulu kuwakulya naye nga kyetubasaba bano bannaffe abakama baffe abakulu abakulira ebibiina byombi oba n'abagaba ssente akakiiko ako babeere bakisa batuwulidde okwemulugunya kungi kutandise n'amaziga gatandise nawulidde kati nga bakuba ebifaananyi ku ssente zakafunibwawo waliwo miliyoni 2 waliwo 2.9 be basinze obuki obungi kaga bagenda ne bakubaganya ne baganda ku biliyoni 1.2 abantu bafunako ne miliyoni 8 n'omusanvu akati ati biliyoni 5 mu miliyoni 6 tufuna tutya biliyoni 2 kuganga olaba nawe kimalamu amaanyi naye ku biliyoni meka nofunako miliyoni 2 nofunako miliyoni 2 weziti tekiba kati oyinza okwebuuza ate nga ne bapromota mu ggwanga ng'ogyeko bona nga bwe mbazinze toyinza kukwira muwendo ogwo gumalawo ssente ezo wezityo kutuuka mu mbeera eyo naye nawo babeere bakisa muzeyi Kasozi mundabire gyali nabugabo Kasozi gyali nabugabo Sand Beach gyali mukwano gwo gyali mulungi nga tazze yabivaamu ate tagwa mu kiti kyaffe ali ku kyoyo oyo wa kifo bane manya ategeka si promoter ye wa kifo muzeyi Kasozi si promoter atali tumubafu promoter oyo ye wabifo abo muzeyi Kasozi yangamba ti promoter ategeka gundi bagiyita batya boxing day ategeka Easter Monday ku Nabugabo Sand Beach wokewe awawe okitegedde sebo eyo business abakuyeyeka kakati mubuuze ndi wali otegeseeko Masaka Patero Samuji nimubuuze ndi wali otuteka abayimbi embalala kale obe Kasese nakyo kisobola okulaga nti ye wali wuwe naye anti ateekamu okuyireeta abayimbi awuwe bizinensi yeeyo eyo bizinensi ye nga ye era naffe tetusobola kupangisa wa Kasozi temusobola kupangisa Nabugabo nopangisa Nabugabo n'okolerawo ng'otandise oti kigeza kifo kye wakula abayimbi be n'abaleeta mu mbeera eno zino ssente abataliiko abatagwa mu kiti kino tweyanziza nnyo muzeeyi ntera okujjako Masaka eyo nja kuba mbanoonya tutegeere muzeeyi Kasozi ssente zino toliimu Nabugabo Sand Beach yo Nabugabo Sand Beach we bayiyo kitegeeza ebyokola bibyo onyumirwamu awo so zino zaba promoter toliiko ekifo kyo tebakipangisa talina kubanja kuba yagamba yategeka yasasula abayimbi boxing day yonna afiiriddwa ekifo kye biki ekyo kikyenga ye bambi kuba naffe tetusobola kuba n'ogenda opangisa Nabugabo wawe yategeka akugula muyimbi kati nga gwe bonoogula abayimbi noba twaliwo ku gadeniyo ate gwe tetukubala nkugambye promota nenkugamba nti omutimbi w'ekipande promota nenkugamba nti noono asitula emizindalo noono atwagola arecordinga ennyimba oyo naye apromotinga nnyimba z'abantu nti muzeeyi Kasozi ye waaba aguze omuyimbi Bebekulu n'amutwala Masaka si Masaka amututte Nabugabo ku kifo kye bw'ŋŋamba nti yatwalako kitegeeza nze wenkola pate ewange nempita omuyimbi Shiba najja n'aperforminga si bapromota ewuwo ewange gwe mubuuze nti yali akozeko Sembabule takolangayo oba Bukomansimbi oba Mateete ewange tumulekere abantu bategedde si promota muzeeyi Kasozi abantu bagamba bategera endongo toli promota sente zino ziviireko ddala zeesonyiire ddala tweyanzeege mwebale nnyo mwebale ddala tubadde powered by Sozo Property Consultant bagamba bw'oba oyina byonna ebyakabi nga biri mu mbeera nnungi
bakubireko kati oberenga otegeera ekiddako. Muganda wange wasula motors sula moto nkutumiddeko bagamba nti oba oyagala akamotoka awo unyumirwe ku bulamu genda ku kibanja mpola ojja kuba nga okikwasaganya. Enamba yeri 772093525 772093525 yasula oba tomufunye kuba kuyange 0705 0706921168 0706921168 nja kuba connectinga eyo tuuseeyo akuwe emmotoka ofune kaadi yo omuviire.